Abayise mu disitulikiti y'e Bustema mu kibira ky'e Bugwe mu disitulikiti y'e Busia bafuna essanyu buli kiseera nga bayita mu kifo kino olw'amazike agalina essanyu ery'ensusso buli lwe galaba ku muntu. Amazike gano abangi ge bayita ag'e Bustema gasanyusa abayise nga gabazinira amazina ko n'okweyisa ng'abantu, gamba okubuuza, okwebaza n'ebintu ebirala bingi. Wano abayise bagagabira ebyokulya gamba ng'amenvu ko n'ebirala. Mu butonde bw'amazike gano enjawulo okuva ku muntu ntono nnyo era nga kino kyavaako n'eŋŋombe egamba nti bano be booluganda lw'omuntu asinga okubeera okumpi mu myaka gyonna. Abagoba b'ebimotoka birukululana be basinga okulabirira amazike gano. Ekibira kino kisangibwa kilomita nga 9 zokka okuva mu kabuga k'e Busia ng'odda e Bugiri. Omulirwano wano mwana wattu nawo gwokya bbiri ng'abatuuze bwe batunnyonnyodde nti mu biseera by'ekyeya bassempala bano nabo batuukira ddala mu bantu okunoonya ekyokulya era ng'abantu kaakano nabo baatuuka ekiseera nga bafuna omukwano nabo. Kimu nti bo tebanona mmere mu nnimiro okuggyako okulya ebibala ng'emiyembe era ng'entakera bino babirwanira n'abantu. Wano abalambuzi bo balabira bwereere obulungi bw'ekkula lya Africa nnyaffe Uganda.